وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله أخرجه الحاكم. atenderezebwa Allah tabaraka wa ta'ala, tumwebaza olw'omukisa gwatuwadde okubeera nga tukyali balamu kuva lwe twasemba okubeera wano paka olwaleero. Allah tabaraka wa ta'ala ayina bangi batutte, naye ffe Allah tuwadde omukisa ogubeera nga tukyaliwo. Tumusaba Allah atukozese emirimu eginatuweesa ekitiibwa nga tumusisinkane nagyo birahmatika ya arhamar rahimin. olwaleero tuyingidde ennaku z'omwezi 12 omwezi Jumada al-akhira omwaka 1445 wakadhalika leero zibadde ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano ogwe12 omwaka 2023. ebyo byombiriri bitukakasa nti omwaka guseebengerera ku saidi zombi. Ramadan eri mu koonaawo, hijja nayo teri wala. abaana amasomero gabatuddiza bali mu ngalo zaffe. tuteekeddwa kutwala buvunaanyizibwa nti tubalondoola mu nnondoola eyo gye tugezaako okweyigirizaako mu darusu yaffe eno. tuguddewo ebigambo byaffe olwaleero ne hadithi ya Abdullah ibn Abbas بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله. omuzadde yenna yandirwanyi nnyo okulaba nti amatu g'omwana we ekigambo ekisooka okugwamu kibeere kya la ilaha illa Allah. era fi dhalika kyandibadde kya buvunaanyizibwa omukyala yenna ng'anaasumulukuka omwami n'abeerawo, olw'ensonga nti ebiseera ebisinga obungi omukyala olw'obulumi obungi bw'aba nabwo ayinza okulemererwa okutuukiriza sunna ezandibadde zikolebwa mu kaseera ako nga zikolebwa ku mwana. kati sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza natuga nti iftahu ala sibyanikum, mugguleewo eri abaana bammwe. okuwulira kw'abaana bammwe kutandike awala kalimatin, ekigambo kye babasooka okuwulira la ilaha illa Allah. n'agamba walaqinuhum inda almauti, kyokka n'akaseera k'okufa nga katuuse abaana baffe tubalakkane tubaddiŋŋane. kye bayita talqin kitegeeza omuntu okwogera ekigambo ng'omulala bw'akiddamu. agandi walaqinuhum inda almauti la ilaha illa Allah. ne mu kaseera k'okufa we kabeera katuuse abaana baffe tubalakkane tubaddiŋŋane ekigambo kya la ilaha illa Allah. kuba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukakasa nti omuntu Allah gwanaawa ekirabo n'abeera nga akhiru kalamihi ng'ebigambo bye bisembayo la ilaha illa Allah, yagamba nti dakhala aljanna, agenda kuyingira ki jana ey'ekitiibwa. so abooluganda tukimanye nti emirimu gye tukola gyonna girina ahdafun saami, ebigendererwa ebinene ebisukka ku ffe bye tutwala.
omulundi ogwasembayo twasembayo nga tutunuulidde ku mpeera omwami gyafuna mu kulabirira famire ye, ne tugamba nti famire totuukiriza luwalo. anti munnange banagamba sirabirira famire, anti munnange nedda, kiriko empeera nga bwe twakyogera nga ne mu byo twayogera ebintu bibiri. Kwaliko ekisooka ne tugamba nti empeera omuntu gyafuna ng'alabiridde famire ye kuliko okuyingira ejjana ey'ekitiibwa. Ekyokubiri ne tugamba nti esaddaaka esinga obuzito mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala n'okusinga omuntu afumitiddwa ebiso 100 ng'afumitirwa alwanira mu kkubo lyani lya Allah tabaraka wa ta'ala. Amma alyawm, olwaleero tugenda kwogeraku ahadaafu ziwaaji al islami, emigaso gy'omu busiraamu gye tufuna nga tugijja mu bufumbo. Abafu obufumbo tuyingiramu buyingire kuba walabye omukyala akunyiriridde. Agamba nti aziwaaju l islami, obufumbo nga bwa busiraamu, laisa ghayatun jinsiyatin baina zawjaini, kugamba si kyekyandibadde ekigendererwa wakati w'omwami n'omukyala ekyenkomeredde. Wa in kaana hadha hadafan thanawiya, kugamba byetufuna mu bufumbo ffe byetulowooza nti byebisooka, mwanattu ate si byebisooka, wabula byebigoberera ebikola ki ebisooka. Talbiyatun lidawafi'i ljasadi, mu kugezaako okulaba nga tukuuma emibiri gyaffe. Wa innama lahu ahdaafun saamiyatun, naye obufumbo bulina ebigendererwa ebirala ebisukka ku kweyagalamu obweyagazi nga ffe abantu. Ahammuha, ebikulu mu byo, ekisooka takfiru adada almuslimin, takfir adadu almuslimina wa idkhalu sururi ala qalbi rasuli sallallahu alayhi wa sallama. Obufumbo mulimu takfiru adadu almuslimina, okwongera ku muwendo gw'abaki gw'abasiraamu. Wa idkhalu sururi, n'okuyingiza essanyu fi qalbi rasuli sallallahu alayhi wa sallama, mu mutima gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Tukimanye nti buli we tuyingirira obulamu obw'obufumbo, awalan kyongera emikisa gy'omuwendo gw'abasiraamu okweyongera. Lwaki tugambe gw'abasiraamu? Kuba twogera ku ahadaafu ziwaaji al islami, katwogera ku busiraamu. Omusiraamu buli lwawasa, omusiraamu buli lwafumbirwa, kyongera ku mikisa gy'emiwendo gy'abasiraamu okukola ki? Okweyongera. Ekimu ku bye tujja okulabirako ensonga ezo, fa an Mu'aqal bun Yasaarin radiyallahu anhu qaal jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Mu'aqal bun Yasaar atunyumiza n'atugamba nti jaa rajulun, omusajja yajja ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Faqaala, n'amugamba inni usibtu mra'atan, omubaka wa Allah, nalabye omukyala, nafunye omukyala, nina omukyala eyankubye, dhaata hasanin wa jamaalin, naye omukyala oli mulungi wa kitiibwa. Wa innaha la talidu, akamogo kakaalina tazaala. Afa atazawajuha, ngende maaso n'okumuwasa? Mukyala mulungi, mukyala wa kitiibwa, mukyala ava mu famire ya bbeeyi, lakin akamogo kaalina la talidu, takola ki? Tazaala. Faqaala la, nabbi n'amugamba togeza. Thumma ataahu thaniya, ne wayita akabanga, sahaba n'alowooza nti oba nabbi luli yaliko just mbeera, nadda n'amugamba embeera y'emu. Fanahaahu, nabbi n'amugana sallallahu alayhi wa sallam. Thumma ataahu thalitha, n'akomawo ogwokusatu. Faqala, nabbi n'amugamba tazawwajul waluuda,
muwase abakyala nga basobola okuzaala. Fa inni mukathirun bikumul umama, mazima ddala nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli lwowasa omukyala nga azaala, nabbi sallallahu alaihi wasallam afuna ku mugabo. Lwaki? Nti obeera oyongedde ku umma ya nabbi sallallahu alaihi wasallama. Tujjukire emirembe gy'abannabbi abaakulembera gyawangalanga ekiseera kiki kitono, gyawangalanga ekiseera kinene, emyaka nga miwanvu. Bawangalanga emyaka 600, myaka 100. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba a'maru ummati ma baina 60 wa 70, obuwangazi bwa umma yanga myaka 60 ku 70. Bw'osukkaawo obeera mu excess surplus. Akalimi kaba keewoze. Kyokka kati n'okusinziira ku birwadde ebitugoya n'okuyingira obuyingiza 50 oba owangadde. Bava kunnyumiza omwana ku myaka 8 nga mulwadde wa sukaali. Nagende ew'omusawo naŋŋamba baleeta akaana myezi egi akalwadde kalusa zaakasanzeewa. Kategedde kati myaka 8 mulwadde wa sukaali buli kaseera abeera kuki? Ku mpiso. Kale Allah muwe emyaka 9 afiire ku 98. Okakasa emyaka 9 anaaba mu mativu nga buli kaseera awangalira ku mpiso. Era tajja kuwangaala, stress yokka egenda mukba agwe wansi afe. Kati sallallahu alaihi wasallama mu hadithi gye tukulembeza okulaba obukulu, ekimu ku bikulu mu bufumbo kwe kubeera nti lyekkuba eritandikirwako okwongera omuwendo gw'abaki? Gw'abasiraamu. Bino bye tugamba olwaleero nti ensi simanyi efugibwa abatali basiraamu, simanyi biki, ekkubo lyokka lye muteekeddwa okuyitamu, lye tuteekeddwa okuyitamu kwongera ku muwendo gw'abaki? Gw'abasiraamu. Naye umma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da'awa gye yasooka okukola yagikola ku families. Lwaki yagikola ku families? Nti taata bw'asiramuka Abubakari, okusiramuka kwa Abubakari kwayingiza abantu abalala bangi mu Busiraamu. Aisha n'ayingira Obusiraamu, Asma n'ayingira Obusiraamu, kategerekese Abdurrahman n'ayingira Obusiraamu. Lwaki? Kitaabwe yakoze ki? Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu okusiramuka kwe kwayingiza abaana be Hafsa, Abdullah ibn Umar, bonna bonna ne bayingira Obusiraamu min ajili islami abihim, olw'okusiramuka kwani? Kwa kitaabwe. Amakulu nti gwe omuzadde bw'onaawasa n'obeera musiraamu, n'omukyala gw'owasiza n'abeera musiraamu, mugenda kuzaala umma enki? Ensiraamu. Kati kino nabbi sallallahu alaihi wasallam kyayogerako obulungi bw'okuwasa nga tuzaala ffe twezza emabega. Kyova olaba Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mu riwaya ya hadithi eri yagamba annikahu min sunnati, mujibu ku mirimu emikulu nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yakola era abamugoberera gye bateekeddwa okukola. Annikahu, kukola ki? Kuwasa. Kibola abasahaba basatu ata abwaba baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bagenda ku mayumba ga nabbi sallallahu alaihi wasallam ne babuuza abantu be, ne babuuza bakyala be an ibadatihi sallallahu alaihi wasallam, butya bwe yali asinza Allah. Fa ajabuhum, ne babanukula. Bwe babanukula abasatu bano ne bagamba aina nahnu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tuli ludda waffe bakimbuyege, ne tufuna obudde ne twebaka ekiro kiramba, n'oli okuva Mande paka ku Mande, n'olinda Ramadani yokka okusiibako, n'odda mu byakuwasa. Sahaba omu kwe kugamba amma ana, nze sa aqumu, ngenda kuyimirira ekiro kiramba
wala anaamu abadan ebyotulo mbikoze eki mbivuddeko sigenda kwebaka nze ekiro ngenda kubeera nga mukola ki mukusinza nga bawulidde babanyumizako ibada zo mpaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Waqala thani owokubiri n'agamba amma ana nze sa asuumu ngenda kusiiba walan uftira ebyokulya byo mbivuddeko nze sigenda kuddamu kulya misana ngenda kubeera nga mukusiiba buli lunaku. Bawulidde kunsinzayo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad ghafara Allahu bihi ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, oyo Allahu tabaraka wa ta'ala gwe yasonyiwa ma qaddama bye yakulembeza okukola wa ma akhara n'ebisembayo mu bulamu bwe. Kyekibaleetera okwebuuza nti oyo mbaka sallallahu alaihi wasallam bw'aba ali bw'atyo nga yasonyiyibwa naye ng'akola ibada ezifaanagana bwe ziti fa aina nahnu minhu, fe tuli luddawa ku ye? Bwe twepimaapima misikini oli luddawa? Kategerekese. Owokusatu n'agamba amma ana nze gwe mulaba afalan atazawwaju nisa, ebyabakyala mbikoze ki mbivuddeko. Falamma ukhbira bihi sallallahu alaihi wasallam, nabbi bwe bamala omunyumiza amawulire ago ghadaba yanyiiga. Faqala n'agamba ana khairu minkum, nze mbasinga mu ibadaati zonna nze mbakola ki, lakin wabula usalli wa anamu, nsaala n'okwebaka nenkola ki nenneebaka. So gwagamba okusaala ekiro kiramba weerimba, obusibe busalamu bw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wa asuumu wa aftir, okusiiba nsiiba mathala n'enkya lunaku lwa Mande yaumul ithnain. Yajuuzu siyamuhu tatawwuan, osobola oddusiiba olw'okutatawwaa lunaku lwa sunna, okulusiiba ng'olusiiba mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Ate okuva ku lwokubiri paka ku lwokuna zonna nnaku njeru. So diru eryawo, diru ekola ki, diru eryawo. N'agamba nti wa inni atazawwaju nisa, n'abakyala mbalina era mbawasa. Imaani tekulimba nogamba njagala mbeere nga Bukhari, anti Bukhari teyawasa. Tekyali kigenderere kya Bukhari obutawasa, era y'omu ku batulipootingira hadithi eyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti waman raghiba an sunnati, oyo yenna anoonyayo ekirala ekyawukana ku sunna y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ay waman ibtadaa fi ddin, oyo yenna agunjaawo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyataalekawo n'agaana okuwasa neyeziyizaako okuzaala, ebyo tebiri mu sunna za mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. N'agamba nti nno falaisa minni, omuntu oyo laisa min ahli ummati, era tagenda kunvunaanyizibwako yaumal qiyama. Omuntu agaana okuwasa mbu okuwasa kwakutama, falaisa min ahli ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, toli mu bantu ba umma ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kakati Aisha atugamba nti yagamba nti annikahu min sunnati, okuwasa kiri mu nkola zange, era abagoberera enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam balina okuwasa. Waman lam ya'mal bisunnati, omuntu atakolera ku nkola za nabbi sallallahu alaihi wasallam falaisa minni, talina kyammanja, sina ddiiru naye. Kategerekese. Watazawwaju, era muwase, fa inni mukathiru bikumul umama yawma alqiyama, olw'ensonga nti nze Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nze ngenda okujja n'ekibinja ekinene, naye munnyambeko. Kambawo ekyokulabirako. Olwaleero ngenda kugeraageranya we twali mu covid, mujjukira abantu nga baweereza ebintu, babiweerezanga simanyi mu ofisi ya prime minister. Waliwo omuyimbi omu
yaweerezaayo oba kiro za kawunga oba 2 tukwataganye pulezidenti najja asoma erinnya lye n'alisoma bubi simanyi bwe mwakagobererako liri puzzle naabe n'avaayo omusajja mawulire n'ayogera n'agamba sibo pulezidenti erinnya lyange walisomye bubi era pulezidenti omulundi ogwaddako eradda n'alisoma n'alirongoosa naye ng'ono awulira izza awulira ekitiibwa nzaani ayogerwako nti nange nina kye nnawaddeyo nam olwaleero omusiraamu owa bulijjo mu muzikiti nga yalwadde nam omusiraamu owa bulijjo mu muzikiti nga agenda kufumbiza muwala we oba ye kenyini agenda kuwasa ne imaamu nga yagenda okuwasa olowooza ku babiri abantu ani gwe basinga okwagala okusondera basinga kwagala kusondera imaamu bamulabewo tukwataganye era bwagenda ku mukolo gwe wa imaamu nakizula naye oba imaamu yandabye era akawungeeza akamukubira essimu salaamu aleikum imaamu imaamu emikolo mugikulika alhamdulillah wabula obadde bizo olabe katondabye waliwo newenakuyitiddeko mu maaso awo naye olabeka tewandabye lwaki oyagala bakulabe kati gwani musiraamu gwe agenda okugatta ettaffaali ku umma ya muhammadin sallallahu alaihi wasallam okujja nga nnene naam obeera olondeddwa so ensonga esoose gye tutunuulidde takthiru adad almuslimin bannange okuwasa allahu tabaraka wa taala bwe yali atuga mu suratu albaqara aya ya 187 allah yagamba nti uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum allah yatukkiriza ekiro mu ramadan okugenda okusaabala amaato gaffe hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna mmwe mubabikka ate nabo ne babakola ki ne bababikka alima allah abadde akimanyi annakum kuntum takhtanuuna anfusakum allah akimanyi nti mubaddenga mwebbirira mu ramadani ekiro kubanga awwala marra olubereberye obusiraamu nga bwakajja nga ramadan omusajja akkirizibwa okubeera ne mukyala we ma baina almaghribi wal ishai faqat wakati wa magharibi naki naisha naye basahaba kyabazitowako hatta sahaba omu ne bugenda okutuuka olunaku nga yasiibye eddaaku yamuyiseeko anti yamuyitako ng'akyali ne mukyala we kati n'atalya enkeera waalyo yenayina agenda okutambula nga munafu bwati ambuza omubaka sallallahu alaihi wasallam ma baalu hatha ate oyo ki ekimutuuseeko ebyamutabuseeko ate eddaaku yagifunye munange ddaaku yagenze budde bwagenze okugwawo nga akyali mu kuwuga kati allah kwe kusa aya eno naga alima allah akimanyi annakum kuntum takhtanuuna anfusakum mubadde mwebbirira ne mugenda ne muwuga fataba alaikum naye allah abasonyiye n'agamba atya falana kakati okutandika nakati bashiruhunna mugende mwejavaane naye si kwejavaana bwejavaanyi wabtaghu ma kataba allahu lakum munoonyeemu mukwejavaana kwammwe naam munoonyeemu ebyo allah bye yabawandiikako nga nabyo lezzadde not to waste time omusiraamu talina kyakola to waste time omusiraamu buli kyokola kiriko empeera omusiraamu tagamba wano mwana siina kyakola kangendeko wano ku kisaawe male okwonoona ku biseera omusiraamu tayinoona biseera mwana siina byakola kanjogingemu wano nga wentwaliriza ku budde nedda n'okwo okujoginga osobola okufunamu empeera so si byakukolamu buki si byakukolamu bukozi ekigendererwa ekyokubiri hadafu eyokubiri mu bufumbo waffe obw'obusiraamu ifau annafsi omuntu okufuna ensa obufumbo buwa omuntu ki ensa wa taqarrubu ila allah era ne bumusembeza kumpi eryani allah obufumbo gumu ku mirimu ogusembeza omuntu eryani allahu tabaraka wa taala
hatta nedduwa omufumbo gyasaba etuuka sipiidi ke eri Allah okusinga atali muki, atali mufumbo. Abdulaziz nga weesiseemu ago wakimala alhamdulillah. Edduwa y'omufumbo egendera kadroni kategerekese eno muba mukyanoonya tukutuku ki wano nno egenda okutwala edduwa eno ng'eriyo yasimbudde dda nti eno ne bwaba yakutuuka eri etwala ebbanga ttono okutuuka eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Wadhalika liqawlihi sallallahu alayhi wasallama, sallallahu alayhi wasallam ategeeza n'atugamba wa fi bid'i ahadikum lahu sadaqa. Omusiraamu tugambye n'okuwuga obuwuzi si kutwala budde. Wano tutegeerewo abasiraamu, abaami n'abakyala, abafumbo, tewali ayamba munne ku mulimu gw'obufumbo. Kategerekese abakyala abasinga obungi bo balowooza batuyamba, naam, ate nga haqqi yaabwe nno munnange n'okusinga ffe, haqqi yaabwe n'okusinga ki, n'okusinga ffe. Tukitegeere nti mu mulimu ogwo tufunamu empeera. Wallahi ne basahaba kyabeewuunyisa, qaalu ya rasulallah, ne bamugamba omubaka wa Allah, ayati ahaduna shahwatahu, omuntu amaze ekyetaago kye, ennyonta ebadde emuluma nga alina kasikonda, enjala emuluma ayayuuya, tukwataganya, naafuna olwendo lw'amazzi n'alunywa, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajir, ayina ogamba nti alina empeera ku lwendo lw'amazzi olwo nga ye yalunywedde. Qaala n'abagamba, araaitum, butya law wadaaha fi haramin, singa ennyonta we mulumi anywedde mwenge, akaana alaihi wizr, aba alina omusango gwakoze. Qaalu bala, ne bamugamba ekyo kituufu. Abooluganda, enjala ng'ekuluma nnyo n'osanga wali kapooko, naam, seeka yatugamba nti enjala weeba ekuluma nga tewali kyakulya, okkirizibwa okulya ki? Embizzi. Bannaye njala kyeyeegwa n'emalawo ennyama endala yonna nerekawo mbizzi, naam, enkoko ne zifa, embuzi ne zifa, endiga ne zifa, ente ne zifa, n'ebijanjalo ne bikala. Kategerekese, doodo naye n'akola ki? Naye embizzi zo ne zisigalawo nga ziniigiina nga bwe wakiraba ddi. Amirul mu'minina Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu su'ila, yabuuzibwa ekibuuzo, musajja yajja n'amubuuza ekibuuzo nti singa Allah anfuula omuti oba ejjinja, akaana alayya hisab, era banambala n'abangenda kubalibwa, kubanga tukimanyi nti amayinja n'emiti tebigenda kubalibwa. Kati amubuuza, singa Allah anfuula omuti oba ejjinja, era obulimba bwange bwe nakola, obwenzi bwange bwe nakola, obulyazaamaanya bwe nakola, bugenda kusigala nga bumbalibwako mu maaso ga Allah. Sheikh Bilal, gwe omwanukula otya omusajja oyo oba omukyalo oyo? Naam, Seka Bilali yatugambye ebbanga lyamalanga muntu lijja muvunaanwa. Naam, lino lyamaze nga muti obanga jjinja limusonyiibwe. Mama Talha, wamma gugamba otya? Baba kukiikirire gugamba otya?
musajja oba omukyala abadde mwenzi mubbi mulyaza amaanya biki Allah amufudde omuti oba ejjinja embala ye egenda kubeera etya tumanyi bulungi nti emiti n'amayinja tebagenda bibala Sekabiraali atugambye njagadde nkolemu cross multiplication bireme kubeera bya family wamma gwe ogamba otya naam waje mperezeeyo abanatuweereza amawulire ago oba gwe owulidde munayo yinza okuba slow motion gwoziwulire almuhimu Umar ibn al-Khattabi yamwanukula n'amugamba yamuwa ansa nga y'amagezi n'amugamba ekyo bwe kiribeerawo ndikiramula Sheikh Abdulaziz olowooza lwaki yamugamba bw'atyo tekibangawo gwani gwe wali olabeko ng'afuuse omuti kati kitabangawo kikumenyera kyokulamula naam so ekimu nabbi sallallahu alaihi wasallam ababuuza ekibuuzo araaitum law wadaaha fi haramin singa omuntu ono enjala bw'emulumya agenze n'alya haramu omuntu enjala emulumye nabba kyaba alidde kiba halaali wallahi ekyantutte mu shiriki obwavu bwabadde bunzita nenkola shiriki awo neetaase era tumugamba emirimu gyo gye wakulembeza okukola gyonna gyonna la in ashrakta la yahbatanna amaluk wogattirako Allah egikulembedde we gisazibwamu kati ddamu ozimbe bupya tola shahada bupya kategerekese naam basahaba ne bakkiriza ne baga nti ekituufu yandibadde afuna omusango qala nabbi n'abagamba fakadhalika nabwe kityo law wadaaha fi lhalaali bw'akikola nga akikoze mu halaali bannange halaali anyuma bannange halaali akola ki halaali anyuma ng'oseka naam Sekabiraali agambye anyuma Sekabiraali lwaki omwogerera muleke yeyogere halaali akola ki halaali anyuma nga wagenze n'okola n'opoota ne bakusasula n'ogula enkoko wallahi ogirira na ku lubalaza kubanga oli kuki oli ku halaali kategerekese ng'otambula n'omukyala nga mukyala wuwo otambula mwekutteko ne mu ngalo bwe muti bakanya kwogera maama haji ate maama ate simanyi bakeefuna kubanga oli kuki oli ku halaali kategerekese naye ali ku haramu ne bwe bakuba essimu wano netiwaaka ng'ebula ng'agenda afunako ebbali netiwaaka weekwatira amangu Sheikh Abdulaziz olaba ne bw'obeera ng'ensonga waziyisizza miryango naye nga tonnazanjula mu butereevu wallahi ogenda okulaba ka mistikolo bwe kati ogenda okulaba mama Talha atuddaawo essimu osooka ginyenya bwoti ng'onoonya netiwaaka baweekwatira ogenda okulaba ntekwatirawo ogendako wabwe naye kasita omala okwanjula ensonga lwe pa wallahi newe bagikubaawo ng'omugamba kamala okwogerako ne mama Swafiya kategerekese ndeese byakulabirako toddayo n'obuuza mama Swafiya yaani nze njogedde bwogezi naam so agamba nti nno fakadhalika law wadaaha fi lhalaali nabwe kiti omulimu ogwo toyongereza ku byange nabwe kiti omulimu ogwo bwe gubeera gukoleddwa mu halaali kana lahu fiha ajirun bannange tuleke kwefiiriza mpeera olw'ensonga omwami yaleseewo sente tezaakumaze toyina saddaaka gy'okoze mu lunaku kategerekese tosaddaaseeko ku muzikiti toyina gw'oliisizzaako naye olina saddaaka Allah gye yakuteeraawo nga just ya bismillahi allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana saddaaka ng'eruma
ng'ogizanyisa kuba omusajja teyaleseewo sente zikumala kuba teyakugulidde abaya ku yidi kategerekese kuba omukyala teyakufukamidde ng'akola ki naye fe abasajja tetutera kuzira fe abasajja neoba obadde weekalakaasa era osoozaamu ensooza ezi kyokka nno ng'odda ku siraata almustaqiima bahajjati bali be batera okunyiiga ne bakisussa naye nsaba Allah shaitaani ereme basinza maanyi kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukakasa nti omukyala yenna singa omwami wakutoolera salaamu n'ogaana okugiddamu kuba wanyiize naam al-aqilu yakfihi al-ishara omugezi olaza bulaza omukyala singa omwami ajala kugamba salaamu alaikum n'otaddamu kubanga wanyiize bwebuba bwakawungeezi malayika zikkolimira ekiro kyonna bwebuba bwakumakya emisana gonna mpaka bonaddamu salaamu y'abandi n'ofuna empeera z'okuwanukula ki salaamu kategerekese mbagambye al-aqilu yakfihi maatha al-ishara omugezi olaza bulaza n'abeera ng'ategedde so tulabye nga mu kukola ki omulimu gw'obufumbo gulimu empeera ezikusembeza okumpi naani ne Allahu tabaraka wa taala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama mwemu ku hadithi enkulu ennyo ejiba kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alayhi wa sallama qala ifu nisaa annasi bannaye basajja mmwe tubeere n'ensanga tuli ne bakyala babannaffe ensi etaaguuse netwala abakyala okugenda mu butale okukola oba mu bifo ebyenjawulo okukola naye ifu nisaa annasi tubeere n'ensa ku bakyala babani babannaffe oba omumanyi oba tomukola ki tomumanyi munange oli mufumbo ndi mufumbo omukyala w'abandi mukole ki mwesonyiwe empeera gye tugenda okufunamu eriwa taifu nisaukum nammwe bakyala bamwe bagenda kukola ki bagenda kubeera n'ensa era bwe kasita olabanga gy'otambulira bwoti ogenda obikula sikaati z'abantu ate wallahi abo baba bakambwe nnyo ng'akizudde nti owuwe bakola ki babadde banyumiza bino abawarabu bibaga b'ennyama ya dhuhiya ku muzikiti ogumu nga bagenda baleeta ennyama bwe bagireetanga wabeerawo abagibba ngenda kukozesa olulimi lwakubba kuba kikigambo kye bakozesa nga bakinyumiza naye mu kugibba ne babaako ekikomera we bagiyingiza kumbe we bagiyingizaawo nga waliwo abalala abagibala bayingizaayo ndowooza ebisambi nga 2 oba 3 bagenda okuddayo ng'ekimu bakibbye la hawla wala quwwata illa billah obulumi enyiike n'okuwanjaga okw'omubbi nga bbiddwa kategerekese gwe ekyo kyokola wandyagadde bakikole ku muwalawo wandyagadde bakikole ku mukyalawo okozesa omukisa gw'okubeera nti omwami fulani Allah akendeezezza mu maali ye n'atuuka okubanga amaka ge bambi takyasobola kugalabirira bulungi olw'obwetaavu obuliwo gwe n'oyagala oyingirewo ng'omusamaliya omulungi oyagala okuzanyira waliwo awantu awamu we banyumiza omusajja yayagala muka munne we yamugambako yakozesa ekigambo kyali kinene naye nze ngenda kukiwewula nkuyambako n'okukolera ku mirimu mu kifo ky'okunneebaza ng'oli mu kunvunaana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ku mukyalo wange gwe nyambako okunkolerako emirimu nga gwe nateekako akapande nti bannaye waliwo eginnemeredde wano ifunisa annas mubeere n'ensanga musisinkanye baka bannammwe taifunisa ukum nammwe bakyala bammwe gye bali basobole okubeera naki n'ensa gwe musajja gwali wano kimanye
ng'oli mu akeedi akawala ne kakuyitako buno obutunda emmere n'okakoona kabina, manya n'owuwo gyali waliwo amukoonye kabina oba ku bbeere. Totawaana, era bw'osanga nga polotiyo bagitaagudde ng'oluwanyi balusenze balukyusizza, totawaana kubuuza, kubanga naawe obwedde oli mu kutaagula mpaanyi z'abandi. Weesonyiwe poloti z'abandi. Bannaye kapoloti ako owaayi kapoloti ako ka Huseini qaddara Allahu wa ma shaa faala, edduwa saba busabi ya Huseini kufa mangu. Naye tozanyira ku poloti etaliiyo, leka kukyusa luwanyi. Tukwataganye muzakeedi obuwala olw'okuba bambi bulina okutambuza juyisi, bulina okukola butya, bugenda okuyita ku bavubuka abasajja abakulu, oluyitawo bati mu mukono guli mu kiwato. Wallahi n'owuwo gyali waliwo amukutte mu kiwato. Bw'ataba wuwo mukyalawo muwalawo, bw'ataba muwalawo mwannyoko, bw'ataba mwannyoko maama wo yennyini. Tebenkera, bw'aba omutakumala yongerako, bw'aba tolina busobozi siiba. Man istataa minkum albaata falyatazawwaj fa in lam yastati fa alaykum bisiyam fa innahu lahu wija. Kubanga ssebo omuntu ng'enjala ekuluma wasiibye, naye era n'otunuulira owakabina n'amaaso ne gagenderako n'omutuusa, oba wakamutuusa ow'ebitumbwe n'akomawo naye n'omuleeta. Kategerekese, ow'ebitumbwe aba yawakale ow'amaaso maaso mbira naye n'ayitawo n'omutuusa, oba okyali awo ow'ebbeere ettutu naye n'ayitawo. Omanyirawo nti okusiiba kwo kwaweddeko nga ddaako tonnagimalawo. Abooluganda banne bakyala baffe tubeegayiridde, ebiseera ebimu si kuba nti tetubaagala, in fact ate kuba kubaagala nnyo, nga saagala nga njagala nsigaze ekitiibwa kyange ekitonotono n'ekitiibwa ekikyo. Kuba kyolina okumanya, singa nnyenda mukyala wange n'ayitawo ng'ayambadde jiribaabu bulungi bw'atyo, olowooza bagamba batya? Beebikiriramu nno biki nga wano babba baabwe benzi, ati nako kalabika kenzi, nako kennyini kalabika kenzi. Abo bye beebikirira ebyo, omanyi bye bakolera omwo, shirika ali omwo obumanyi, obwenzi bwe bakolera omwo obumanyi. Kitegeeza ki? Okuweesa ekitiibwa ggwe mukyala wange, bwe ndaba ennyonta esusse, bannange tubajjukiza, abakyala baffe tubajjukiza, ffe tusala ennaku 3 mu mwezi. Ffe tusala ennaku 3 mumeka mu mwezi. Gwe n'omala ozisaala busaazi ne zigwa wali, otandika okubuuza ndi bulungi? N'omutwe guno natandise okuwulirira nga gunnumirira. Tosobola kusaala nnaku 40 wallahi ffe tusaala 3. Mwenno waliwo ne we mutuuka nga wazadde omwana, kategerekese n'ozuukusa haji, zuuka osale tahajjudi n'omukoonako, sheekh salatu layiri neekuyitako, alamu yakavuga emirundi egi 2, ye n'asigalayo. Kategerekese gwe no musajja wattu n'ovaayo n'otulo, Allahu akbar, n'osaala ne tukuzunza namu. Otandikira mu Bakara ogenda okwekanga bwoti ng'oli mu Ali Imran, nodda bwoti yo n'ogisaala n'ogimaliriza, rabbana taqabbal minna innaka anta samiu, n'osaba edduwa zo. Tukwataganye bwoddayo ng'oyanguyeeyo, abalira ku mirundi gye yakeekyusa, wagenze nkyatunudde eno. Ffe tusaala ennaku 40 ago, ffe tetugenda mu nifaasi. Saasira munne emyezi egi 2, waliwo n'ab'ekiso myezi 6
munno omuteeke mu kisiibo kya kitundu kya mwaka. Kategerekese, munno omuteeke mu kisiibo kya kitundu kya mwaka. Siyamu Daawuda yasuumu sawman wa yaftiru yawman. Siyamu Daawuda ate nga gwogireese mutatabi'ain nga yeegoberera. Al afdal okukuuma ensa zaffe, nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, arba'u khisalin, ebintu bimeka? Man kunna fiika, bwe bibanga bikulimu ng'obirina, tosobola kubeera awo ne wejjusa ku kintu ky'otafunye. Naye ekimu ku byo yagamba iffatun fi tu'ma, omuntu okubeera n'ensa mu bintu byakozesa. Tu'ma kyandibadde kiva mu ta'am, mu byakulya, naye kitegeeza ebintu bye tukozesa. Omuntu okubeera n'ensa, ekimu ku bituwa ensa aziwaaji. Tukwataganya, aziwaaji ke kagiraasi akajuyisi konywa ku kaseera ka magharibi nga tuli mu Ramadan, nga wababiridde dda ne bakuwaaka mugenda okulaba haji eyekatankira era olukamalamu nga baba mbadde nfa, ekyo kyotuukako ekyo baba mbadde nfa, ekyo n'obufumbo kyebukuleetera oteekeddwa okusala ku puresha. Akagiraasi akamu bwe katakumala weeyongezeyo akalala. Ye paasa eri gye mbadde mbakubira nga ngamba bannaffe bali eri nti ffe tusaala esswala ennaku 30, ennaku ezo 7, 3, 5 emmeka z'omala nga tosaala. Wallahi tubeera ku bunkenke, azikaali tuzisoma naye tuba ku bunkenke. Tukwataganya, nokeera ku makya n'ombuuza wasuza otya, nkati nkuddemu ntya? Era nakugaa munnaye bulungi, naye naye batakuddamu awo wasuza otya? Era okimanyi ensula gye mba nasuza ogimanyi. So ensonga ey'okubiri tugambe ifa'u nafsi, omuntu okufuna ensa, wa taqarrubu ila Allah, n'okufuna omulimu ogugenda okusembeza eryani? Allah tabaraka wa ta'ala. Ekidirira ekisembayo insha'ul jailil muslim, okuzimba generations ensiramu. Kategerekese, haithu yanwi inda aljimai, omuntu yenna mu kaseera nga agenda okuwuga ateekeddwa okubeera n'enniya talabul waladu salih, okubeera nti omulimu gwe ŋŋenzeemu njagalamu amakungula ga mwana muki omulongoofu. Kategerekese, si byakumala gakola ki gawugawo kyapula bukya buzimazzi bwoti. Oteekeddwa okubeera n'enniya ng'oddala oyagala mwana muki mulongoofu. Awrada al-Bukhari fi sahihi babu min talabi alwaladi liljihad, man talaba alwaladu liljihad. Imamu al-Bukhari yateeka mu kitabo kye n'ateekamu omutwe ogugamba man talaba alwalad liljihad, omuntu okubeera nti agenze mu lutabaalo naye ng'olutabaalo ayagala alufunemu omwana, ng'omwana agenda kubeera mujahidi, ng'agenda kulwana mu kkubo lya Allah. Ogenze mu lutabaalo naye ng'enniya yeegamba nti ya Allah leero ke ŋŋenze njagala afizu, ya Allah leero ke ŋŋenze njagala anaasaddaaka ennyo okunsinga, ya Allah leero ke ŋŋenze njagala anaakola ku lulwo, wa ghayru dhalik. Naam, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala Sulaiman bun Daawud alayhim assalam, ono nabbi wa Allah Sulaiman bun Daawud agala atufanna layla, yagamba nti ekiro ky'olwaleero ŋŋenda kwetoolola mu swimming pool zange zonna ala 100 imra'atan, ŋŋenda kwetoolola mu swimming pool 100, ŋŋenda kuwuga ŋŋenda genda ku biici 10. Sekabiraali guno omulembe gwa mukuzannya, tukwataganya oba wakalinnyako mu mazzi bwoti dakiika 2 ng'oli wali oweekeera, akabugumu owulira kakukoze ki, kakuweddeko. Naye Sulaiman
abamanyi abamu bagamba emu ku nsonga lwaki bakyala ba nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yabagaana okuddamu okuwasa nga nabbi afudde, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yali horsepower, nga basigadde mugenda bazanyirako buzanyizi. Kyova olaba n'abakyala ab'edda, omwami yafanga ng'omukyala akyali mu supu, ali myaka 3 egitandika, naye omukyala n'agamba haji emirimu abadde agikola, saagala bananzanyirako kaŋŋume, naye waayo n'abeerawo, nagala kanfe enjala kasa nalindiddeko, n'abeera nanniyanga yange. Nze nagamba sigula buno bufene na bukajjo bwa mu kibuga haramu, wenfunye endoddo yange kanjituleko njirye, such that we naayita wali we batundira eminwe 5 nusu 10 kugamba mu mativu nti nali nkoze eki, nalindiddeko. Kati Sulaiman bun Daud yagamba la atufanna, olwaleero luno ngenda kwetooloola lailatan ala 100 mraa, ngenda kwetooloola mu bakyala 100 au 99 oba abakyala 99, kulluhunna yati bifarisin, ate buli omu enniya yange njagala azaala omwana nga mujahid agenda kulwana mu kkubo lya Allah, yujahidu fi sabilillah. Faqala lahu sahibuhu, mukwano gwe n'amugamba qul insha Allah, gamba insha Allah. Falam yaqul insha Allah, insha Allah teyakikola ki? Falam tahmil minhunna illa mra'atan wahida, ku 10 bo yabatambulamu, dwe olugendo yalutambula mayiro 10, naye wallahi ku mayiro 10 teri mayiro yavaamu mpeka okujjako mayiro egi, illa mra'atan, omukyalo omu. Fajaat bishiqi rajulin, ate nno naye yazaala kitundu kya muntu, yazaala kyano ekiri abwe ekyo. Jukira ona enniya ye badde yakola ki? Yakuzaala bamujahidiina abagenda okulwana mu kkubo lya Allah, naye olwokuba teyataddeko insha Allah, Allah n'amugamba kati kankulage nti nze nkola. Kyobula mu aya eri twagambye nti Allah yabagamba atya, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, nga mugenda okukola emirimu egyo si mujarrad kunyumirwa bunyumirwa, naye waliwo byetufunamu ebirala, ebyo Allah byatukola ki? Byatuwandiikako. Walladhi nafsi Muhammadi biyadihi, Abu Huraira alayira n'agamba, ndayiro yaleze omwoyo gwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, law qala insha Allah, singa Sulaimani yayogera ekigambo insha Allah, lajahadu fi sabilillahi furusanan ajma'una, yandizadde abaana bonna be yali ayagala 100 ng'ate bonna balwanyi namigi, naye ekigambo insha Allah. So bannayisi byakusaagamu. Al-Hafidh ibn Hajar yagamba nga nnyonnyola ekigambo ekyo, yagamba nti yanwi inda almujami'a, ng'ogenda okutandika olutabaalo oleeta enniya husulul waladi, nti olutabaalo luno lwengenzeemu ndwagalamu ki? Naye kaba tutegadde ebijinji tukwataganya piki ogisamba wooti, naye nga amafuta baagasala dda, ng'akusekereza busekerezi. Nze era mmanye erina bwejja okukoma okanye kola eba ne piki eno ku lusozi yalinga erinnya kiki nga mulimu ekijinji. Bannaffe tukiriziganye mikwano gyaffe, ebijinji muleme tutega bijinji. Kale kintege nga nkimanyi nti gyekiri, tukwataganye, naye gwomanyi kyekitegeeza okwekakaba n'okwata enkumbi n'otema bw'otyo nti oli mu kkaba akapa, kumbe ng'enkumbi ekwata ku lwazi, gy'okubako weyo yeefunya. Lwaki? Bakuteze ekijinji. Ebigambo bya seeka si bituufu. Ebigambo bya Mutume sallallahu alaihi wasallam bituufu, naye munnange empewo y'ensi eno bannaffe abamu egenda nebafuuwako ne bayita enega, gwe nno zaalazaala nnyo ng'akamyu, wandibadde bwebeereramu, ng'ateekako enkondo, agenda okulaba ettooke lyagalagwa ng'ateekako enkondo. Tukwataganya okanya kubeera lino, naye ettooke lino lizitowa bwe liti nga terigwa,
nga balizizika enkondo. Iye ndaba ligenda nakwengera liriko enkondo. Saba Allah atutaase. Ibn Hajar agamba nti nno liyujahida fi sabilillah, oteekeddwa okuba n'enniya ya mwana ng'agenda kutakabana mu kkubo lya Allah, fayahsilu lahu bidhalika ajrun, ekyo ogenda okufunamu ki? Okufuna empeera si mujarradi kumala kyetaago kyo, oteekeddwa okubeera nga mulimu ne Allah okuba nti afunamu. Kategerekese. Wa in lam yaqa'u lahu dhalik, omwana ne bw'atafuuka hafidhu nga gwe nniya yo bwe yali, naye gwe nniya yali kuki? Omulimu guno ngukola naye Allah njagala hafizu, njagala muhaddithu, Allah njagala omwana anaabeera omusaddaasi, Allah njagala omwana anaabeera omugonvu. Tugambye ekyokusatu mu bufumbo tulinamu inshaul jail al muslim, okubeera nga tuzaala generations enki ensiraamu. Ekisembayo istimraru dhurriyatul insan, istimrar dhurriyatu al insan, okubeerawo continuity ey'abantu, abantu obutasaanawo. Kuba omuntu yagamba rawa at-Tabarani an Abi Hafsa radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yad'u ahadukum talabul waladi fa inna ar-rajula, temulekangayo temugayalanga ne mugenda okuwuga just to pass time. Naye naawe tugendeko out, ne mugendako out just to pass time. La yad'u ahadukum talabul waladi, temulekangayo okunoonya ezzadde mu outingiza mmwe. Fa inna ar-rajula, kubanga omuntu idha mata singa afa walaysa lahu waladun, nga talina mwana, inqata asmuhu, erinnya lye we liba likomye, olwo olunyiriri luba lukomyawo. Kino oyagala okitegeera obulungi, genda osome ebyafaayo by'abannabbi, ogenda kulaba nga layini y'obwannabbi bw'etuuka ku nabbi Zakariya n'etuuka ku Yahaya weekoma, teyeeyongerayo. Kategerekese. Bw'ejja n'esika okuva ku Ishaaka nekkirira n'etuuka ku Isa weekoma. Lwaki? Tebaazaala. Yahya maata walaysa lahu waladun wa Isa rufi'a ila samaa'i walaysa lahu waladun. Era muzibu ku nsonga enkulu ezigenda okukomyawo nabbi Isa alayhi salam, alina okuwasa, alina okuzaala, eryo erinnya lireme kukoma ku ki? Lireme kukoma ku ye. Bannaye si kumala bumazi kyetaago kyaffe, mulimu ebirala bye tukola ki? Wa min almulahadha fi al-asr al-hadith, kano kakulu mu mulembe gwaffe guno, anna al-kuffara, mazima ddala abatakiriza mateeka ga Allah, min gharbin, okuva ebugwanjuba, wa sharqin n'ebuvanjuba, wa adhnabahum, n'abagoberezi baabwe, fi biladi almuslimina, abali mu bibuga by'obusiraamu, yurjuna fikratu hadidi nasli baina almuslimina, bagezaako kukola kaweefube okulaba nti zaala b'osobola, tahdidi nasli baina almuslimin. Amanyimu abasiraamu, amanyimu buli bwonoonefu, kati abo baana bonna munoozaala baaki? Zaala b'osobola, omusajja omulaba. Allah atugamba nti wala taqtulu awladakum, temutta abaana bammwe, temuteekayo bijinji. Ekijinji kikozese only and only if it is called for, okusinziira ku magezi agatuweereddwa omusawo, nti omukyalo ono okusinziira bw'atambudde nkawummulemu. Kuwummulamu buwummuzi, Abaganda bagamba okuwummula si kutuuka. Okuwummula sikola ki? Si kutuuka. Kategerekese. Naam, tugambye nti abakaafu okuva mu western mu eastern bazze bafumbekedde mu bitundu by'obusiraamu nga bagezaako beegombesa tahdidi nasli baina almuslimina,
okulaba nti babeera ku kizaala gumba. Zaala abaana b'osobola. wa fil waqti nafsa, kyokka mu kaseera ke kamu yushajji'una al-kuffara ala al-injabi, ate bo beekubiriza okukola ki? Mwe mukimanyi nti eri ensi ezimu nga buli mwana azaalwa bakusasula? Mukimanyi? Wano babakubiriza zaala abaana b'osobola, zaala abaana b'osobola. Naye teri kinyumira nga bulango bwa radio na TV. Kusokako akalango k'okoliroko, kalaso k'okoliroko, omusajja ng'otambula weenyuma, jangu ene waffe, olukajjako nga bazzaako aka family planning. Zaala abaana b'osobola. Kati kiri gy'oli kyekiri wa qulil haqqu min rabbikum, yogera amazima agava eri Allah. Faman shaa ayagala falyu'min, akkirize, atayagala akole ki? Atugambye wa fil waqti nafsa, mu kaseera ke kamu yushajji'una al-kuffara ala al-injab, ate bakubiriza abakaafu bannaabwe bo bazaale. Mu abasiraamu mukendere muki? Oyo omwana gw'oyagala okutta, gw'oteekeddeko ekijinji awatali bwetaavu, ayinza okuba nga yagenda okununula obusiraamu, ayinza okuba nga yagenda okuyimirirawo akuuma ebintu by'abasiraamu nga tebitundiddwa, ayinza okuba gwe bagenda okukwasa amabaati agatwala ekkalamoja era gatuuse, naye gwe olwaliro gw'oli mukutta, singa gwe batta. Oli mukuwoza. Ninako we nali emyaka giringa 5, ennaku 5, ennaku we nali era ndaba TV, omukyalo omu n'agamba ewaabwe bali bameka, naye yeegomba singa kitaabwe yakoma kuba meka? Ku 2. Tukwataganye. Mutima gwange ne neebuuza, singa aweebwa omukisa ku 3 oba ani gwajjako? Naye byonna byonna ebyabyogeranga kuba ayagala ye abeere ku 2. Kategerekese. Oyo omwana gw'otayagala kuzaala mwana tu, ayinza okubeera nga ye yandikutte Qur'ani, nga bano b'obuzadde bonna tekuli agenda gikwata. Kategerekese. Wadhalika likay yaqillu adadu almuslimina, ekyo bakikola n'ekigendererwa taqlilu adadu almuslimina, okendeeza omuwendo gw'abaki? Gw'abasiraamu. Wayazdadu adada alkuffar, bo balabe nga omuwendo gwabwe gukola ki? Gweyongera. Olwaleero kigambibwa ensi yonna eweza abantu biliyoni 8. Biliyoni meka? Ku biliyoni 8 kigambibwa kuliko ez'abasiraamu biliyoni meka? 2. Wano mu Uganda tuyingira abantu miliyoni 43 n'okudda waggulu, kuliko ez'abasiraamu 10 na meka? 12. Kategerekese. Ne bwe munaakola mutya temujja kweyagala nga mukyalina muwendo gw'abantu ba lubatu. Tubazaale, bwe tumala obbazaala tulope wa Allah nti ffe ogwaffe guwedde, tuzeeko ekyokugenda okukola, tubirekere Allah. Kyekyo Allah kyagamba nti nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah yali nga bw'abadde ne programu y'okutuuka ku myaka gy'oliko, era bw'agenda okuba ne programu y'omwana oyo, ate eyinza n'okubeera ennungi. Walihadha habba nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabwe kityo nabbi sallallahu alaihi wasallam yakubiriza ala al-injabi, tuzaale, liyakuna izza lilmuslimina, kyekitiibwa kyabaki? Kyekitiibwa kyaffe ng'abasiraamu, wa quwwatu lahum, era ge maanyi gaabwe. Fa an ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma wulida fi ahli baitin ghulamun illa asbaha fihim izzun lam yakun, buli maka gonna kasita gazaalibwamu omwana, yusbihu fihim, olunaku lugenda kukya ng'omwana oyo afuuse izzu lahum, ng'afuuse kitiibwa eriki? Famire eyo lam yakun, ekitaaliwo oluki? Olubereberye. Gwolowooza kinaafaanana kitya nga owangaala mu famire nga wafumbirwa emyaka 10 emabega tolina mwana n'ogwo, yadde olubuto olwali luvuddemu? Wallahi bw'otegendeza bitwala n'abantu ku shiriki. Hatta ne bw'oba wazaalako omwana omuli wayita emyaka 15 nga tozaddeeyo mulala, gwe kennyini owulira nga waliwo ekikubanja. Abooluganda, tutunuulidde olwaleero ebimu ku bigendererwa ebiri mu bufumbo eby'obusiraamu.
ekisose tugambe takthiru adadul muslimina okuyinjiwala kwabaki ekino okuyinjira wala kwabo wa idkhalu sururi fi qalbi rasul kireeta essanyu mu mutima gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nejali asanyuka olw'ensonga umma yekola ki egaziwa. Ekyokubiri ifa'u nafs abantu okufuna ensa okuwasa kuleeta ensa muki mu muntu wa taqarrubu ila Allah era nekikusembeza kumpi eryani eri Allah. Ekyokusatu insha'ul jailil muslim okuzimba generations ezikola ki eziddako ezinakola emirimu fe ebitulemye tuzaale abanabikola tukwataganye tulemeddwa okukuuma emaali y'abasiraamu tuzaale abanagikola ki abanagikuba fe tuli baluvu fe tulina omululu twagala kulya nebye batatuwadde omutuufu n'omutuufu tobaawula tukwataganye oli ayimirira n'ayogerera munna amafuukule n'olowooza ye malayika naye nga naye bw'ofuna abamanyi ebimukwatako ne bakutuuza ebbali ne babikubuulira kati tuzaale abagenda okujja bakole ebiki ebituufu. N'ekisembayo tugambe istimraru dhurriyatul insan omuntu linegiye olunyiririrwa okusigala nga lukola ki nga lutambula luleme kutuka. Mbagambye bw'otazaala era bajja kubala gundi nazaala gundi nazaala gundi nazaala gundi mune gundi ye teyazaala kitegeze layini ekomyewa ekutuse ekomyawo bane tuleme kutula nyiririza ffe ngera bw'otagwana kuzaalayo kamu seeka yagambye nze saagala lunyiriri lwange lukutuke nzadde yaabu ate era munaye lolo naaba lukutuse njja kuba nzadde bayinza okusigalawo nga balamu naye nga bafu abatambula kategerekese ng'otudde awaka nga bakugamba teye munnange mutabani wo bamwokyereza wali ebipiira olwoba wazaala olunyiriri oba walukutula zaala abaana bangi kubanga tomanyi Allah ni gwagenda kukuwaamu oyo gwojjamu ayinza okuba yagenda okubeera munnaddiini. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أموالنا وفي أزواجنا فإنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ناصر الأمة انصرنا عن الشرك والمشركين وانصرنا عن الكفر والكافرين وانصرنا عن النفاق والمنافقين وانصرنا عن الظلم والظالمين وانصرنا عن الحسد والحاسدين وانصرنا عن الفساد والمفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.